Yes, Red Zone TV mwebale kubanga mukyaliko mbakulisaayo mu bibadde e Masaka. Ebibadde bigenda maaso e Masaka oba otambudde naffe ku mukutu gwa Red Zone TV ngera we nakusuubiza ngera bulijjo omukutu gwaffe tubaddewo nnyo nga tukuwa ate ekigenda maaso. Omukulu Abedi Bwanika bwatyo bwatunudde naye njagala okubanga nkuwa ebibaddewo. Abedi Bwanika ayogedde ebigambo bingi nnyo, ayogedde ebigambo byotasobola na kuyisa mu kamwa, ayogedde ebigambo nga kiraga nti video abaana ze bamukolera zimutuuka ate ne zimuyisa bubi. Kakati njagala okutegeeza nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ye tayogedde, tebamukkiriza kubanga ayogera ekigambo kyonna nga bwe bataasuubidde. Njagala kubanga nkuwa obutambi buno ate gobeere nga naawe obeera omu ku abo abasooka okumanya ensonga nga bwe zitambudde. Nga sinaba kubanga mbukuwa kkiriza nkutegeeze nti olunaku olwaleero lubadde lwa kuziika amanyiddwa nga Pascal mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yafa. Abadde wa kuziika lunaku lwaleero. Omukyalo oyo omwami oyo bali connected era family ziri connected ne family y'omukyalo oli amanyiddwa nga Maria Nanja oba mujjukira eyavaayo n'agamba totuleetera amasayansi. Kati bali connected era babadde side zeyo erwengo mu kuziika. Mathias Mpuuga yanekanekanye bulungi nnyo, ow'ekitiibwa Abedi Bwanika yanekanekanye bulungi nnyo, wabula bwe batuuse ku mukolo bagadde okwogera ebigambo ebingi, bagadde okulabisa naye bawunzise ate be balabisizza kubanga Abedi Bwanika agenze n'ava mu mbeera n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Ndowooza ngenda bikuwa obiwulirize then oluvannyuma nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kiri wansawo bw'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomissinga nsonga zonna. Ate oluva mu bino ngenda kukuleetera full speech eya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde byonna bw'abadde mu kuziika kuno n'engeri gy'atambudde ng'avaayo. Jjukira abamu badde batya nga bagamba atajja genda Masaka n'ebisigadde, naye njagala kubanga ate mbikuwa obiwulirize bulungi nnyo. Sooka osubscribinga, gwe amaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire ensonga ozirabirawa. Kankuwa ebigambo bya Abedi Bwanika then nkuwe n'engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'amuzeemu. Webale kubanga okyagoberera. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ekibadde oyinza okuba tokirabye bulungi. Njagala nkikwongere nkikuwadde wali ku live bw'obanga obadde otambulira ku Red Zone TV oba emikutu gyonna egibaddeyo nga giweereza oteekwa okubanga obirabye, wabula njagala ate tuddemu tukiyitemu. Abedi Bwanika akutta omuzindalo najja ayogere. Ewantu we babadde boogerera avuddewo najja n'ayimirira mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu badde atudde ne Waiswa Mufumbiro ne Honorable babadde Katabaazi nga batudde
wamu nga bw'obalaba mu kifaananyi ekyo. Waliwo n'omusajja omukulu oyo nga wa famire eyo ebadde yafiiriddwa Muzeeyi Pascal. Kakati Abedi Bwanika bwe bamuwadde omuzindaalo wabadde ali supposed okwogerera n'avaawo n'ajja mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Alex Owesa Mufumbiro n'abasajja abalala nga bw'obalaba, n'ayogera ebigambo nga bw'obiwulidde nga tebiri ku mulamwa, tebiri ku nsonga ya kuziika, tebiri mu kkungubaga, kwegamba abadde azize kulaga busungu bwe. Wabula olutuuse abasajja ne bakyankalana, basoose ne bamukuba olube, abantu ebbali nga bamukuba olube, ekivuddemu abamu ne beekyanga, omu n'ava emabega n'amugaana n'omuzindaalo guleete Alex Owesa Mufumbiro wuuyo. Naye ebigambo byayogeddeko bwemba seerabidde, ogenda kulaba omusajja azze n'amusikako omuzindaalo, avudde mabega najja wuuyo abadde mu t-shirt njeru oba t-shirt oba kanzu, n'ayita mabega wa Made in Sereko n'agumusikako. Abedi Bwanika n'atabuka, embeera n'ekyankalanira ddala. Kakati bwe bityo bibadde ebigambo Abedi Bwanika byayogeddeko, ebyogambo seebakangako ku maama wange, seebakanga ku muwala wange. Ebigambo ebyo byayogerwa yeekolera music analyst, yategeeza mbu simanya Abedi Bwanika yakozesa omwana we n'ebisigadde bifaanana bwe bityo. Kati bye bikyankalanyiza Abedi Bwanika, ate ye bw'abadde ayogera abitaddeko Alex Owesa Mufumbiro nti ye yabimugamba. Kyova olabanga embeera ebadde ya bunkenke. Weebale kubanga obadde ku Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabidde. Ensonga bwe zityo bwe ziri, naye tukyakuweereza nkugambye ngenda kukuleetera speech eya president, oba oyinza okubanga omaze ogiraba. Weebale kubanga okyagoberera, kankuwe ne bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Mufumbira seseba kanga ko kubaita mama wange kigero ntuluye sayogere nawe kigero ntuluye mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abana batuma bana bo, abana batuma Kyagulanyi bana bo, ayagala yenna okuzira wano osobola kikola ekyokubiri. Mukulu Kyagulanyi lekera omuntu abakulembeze ono Masaya Simpunga mukulembeze era wamoyo mukulembeze. I cannot do that. I cannot do that. Yes, Redzone TV kwoli. Kakati awo webitabuse wawulidde jango kakkanya embeera. Made in Sereko yabadde MC ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'abagamba banne mukakkane musirike, n'akwata omuzindaalo n'abuuliriramu awo Mathazi Mpuuga, n'abuuliriramu Abedi Bwanika n'abagamba mukakkane, buli kimu kigenda kubeera settled. Naye nga Abedi Bwanika entunula gy'atunudde ne Oweekitiibwa Mathazi Mpuuga simanyi ebifaananyi ojja kubira bagenda ku mitimbagano gyaffe. Osobola ntusanga ku Facebook Redzone TV n'obeera nga ate nayo otambula naffe ebbanga lyonna, tukutuusako amawulire, tukutuusako updates ebigenda mu maaso byonna, n'obeera nga obimanya bulungi nnyo. Webale kubanga okyagoberera omukutu guno, ate naba kubanga osubscribe nga kikole nga bwe ntera okugamba, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna, ojja kubeera omu ku abo abasooka okumanya nga Redzone TV tutaddeyo ensonga yonna, naawe n'obeera nga otambula naffe ebbanga lyonna. Katuuliziganye ate mu updates eziddako.